Aha, kale baniza kutelefona na machago nakole mugamba mutya kanswenti muri bulungi tuba tuyingiddewo n'ebyo kya ku weekend egenze etya kanswenti badde nnungi byonna ebibaddemu ebitatambudde bulungi obikwasa Katonda n'oweeyongerayo obulamu ne busigala nga butambula ate no celebrating ebyo ebirungi ebibaddemu life netambula kale nze Simon Zendi wano nako lwaleero tubelenga tutandika amachago nako lwomukaaga ate n'emboozi ez'enjawulo ezitambudde mu week dakika zidduse ziri mu 10 ezakayita ku ssaawa 2 ez'amachago nako lwaleero so tugenda tutandikirawo straight away n'emboozi ezitambudde mu week ate sobola kuba nga tudduka eddakiika zina 5 agasigaddeyo nga tukuba bwe mawulire kale tutandikirewo bannaaye week baddemu amwoyo mangi nneeno sinze ku week eri ewedde kakati tutandikire ku Serena kakati olwokutaano lwa week ewedde yali shya papa misa Kisemakula kakati mwalimu amawulire gaali mangi nnyo era agamu twajja netugakuwa kakati tugenda okuyita mu weekend of course mwalimu amawulire gangi agevolvinga nga tutandika week naye kati ezimu ku byatambula yali debate ya Mayinja ng'abantu abamu mugamba nti Mayinja tebamukubira ngalo nga abantu mugamba Mayinja tebamukubira ngalo nze nezijalo ne bagamba nze mu kivulu naliyo bwenja bajja ku stage nze nawulira abantu nga bakuba enduulu olwo sosobola okuteeka video nga bwenjogera nze bwe naliyo nalaba abantu nga bakuba enduulu negambo bino ebyokunywa bye baatika kugundi ku mmeezi ebingi nze bye byanneerabiza n'endaabu by'abantu nengamba nedda kasooka enzireyoko mu videos zino ndabe nyinza okuba nze nategeera obutegeezo obyembi nze nategeera obutegeezo embeera obubi naye nze bwe mu video ndaba Mayinja nga bamufuwa omuntu gwe bataagala bayinza omumufuwa ssente nalaba abantu nga bw'ayimba bali mu koona dance nengamba bwawe bagamba nti Mayinja abantu bamukubira nduulu mwakijjo so agambeka video ako tulabe nze conclusion yange abantu bakoona dance kati simanyi kile ka video kasitankoze eki ngakuwadde ne lwaki nyagadde okusooka okuwa ka video yako yali setup ya mawulire ga Mayinja week eno twatandikira mu kivulu kya misa Kisemakula bwe bwe yazze bananga abantu bakyawa Mayinja bana yazze n'okuyimba kabananga buli omwali ku ssimu ye bananga Mayinja banange yazze yambadde kale bamino yabadde smart ne ate nayimba ne batakuba nduulu naye nze n'abantu bakuba enduulu kakati eno show ffe tujja ne tukuwa ekintu ne tukikuteera waawo gwe ne weesalirawo ekyekyaliwo n'ekitaaliwo kakati awo tuvuddewo kakati amawulire ga Mayinja gatandikiraawo tutuukanga olwokubiri lwakusatu kati ate emboozi ya Mayinja okubomba nayo nejja
simanya abuuse agenze Canada simanya abuuse agenze mu America era wanga awuliddeko abantu abenjawulo simanya agenze mu America simanya agenze Canada kubanga munanti wali alaba ku passport ya Mayinja so tekifuula ayogera mubi wadde kala hizo baba yogera tebimukwatako kiri awo naye ate Mayinja is a public figure tukimukwatirako awo mu ngeri eyo naye ndowooza kakati tuyinza okugamba nti kirabika agakakasikasibwawo Mayinja ye ekyamazima yabuuse mu ggwanga taliimu ekyokubiri ennyumba yagipangisiza era bwe twogera kireka abapangisa apya bamaze dda okuba nga bayingira olwo soso teekayo abaleka batandise dda bamaze dda okuba nga bapangisa ennyumba eyo gyola amatiri bonna n'adenda mu nyumba eyo n'omukubaka amabafu wano mu MCR muyita Adamu n'agamba kati ennyumba kirooto kyange nze ne mmala njifuna buli kyemba njagala ku nsi kiba kiwedde ngenda nenyimira ku balkoni bwenti neŋŋamba abaana mwayeza olujja okiki kyemukola ku geeti yange kakati ennyumba gy'olaba ebirooto bya buli muntu yenna buli muntu kyeyali agadde okukola ki okubeeramu naye Mayinja yagivuddemu okwolekera n'akwata akanyonyi kakati agakakasibwako galabika galaga nti no Mayinja tali mu America tali Canada Mayinja aleka agenze Bungereza ande Bungereza yewali famire ye mukyala we n'abaana gye bakola ki gye bali oba yagenze wa mukyala we oba yagenze kubibye kuba mbagama yagenze kusoma tebinnakakasibwa so kakati awo emboozi ey'okubiri ekwata ku Mayinja wiiki eno eyo tasobola kubuusa maki maaso naye abantu ab'enjawulo abadde bawa opinioni zaabwe ku kugenda kwa Mayinja waliwo bakitutte mu byobufuzi waliwo bakitutte mu bulamu obwa bulijjo waliwo bakitutte mu ngeri gyakwatamu ssente mu ngeri ez'enjawulo era nga omu ku abo yabadde Catherine Kusaasira yabaddeyo n'agamba nti naye Mayinja mwagala akole ki bw'abadde ajja ku mikolo nti wuuyo bannange azze bannange wuuyo yayambala engule n'emulebera bannange wuuno yakola bwati all for change for all and all with aguyagoni byonna talina kyakola ne mutamwogerera kakati asazeewo agambe kambaviire mu abanjogira ngende mu bazungu abatammanyi era nakyo kitandise okubalumya omuti mwagala Mayinja akole ki ane wabawo omulala agamba nti Mayinja kokirabe gwe wakuba ennyimba wano nga tetuzikusabye go wale watubuulira ebintu ate n'omala ate gwennyini n'obyekyusiza kakati kakakikulye okirabe so kompa abantu ab'enjawulo nga bawa endowooza zaabwe ku nsonga za Mayinja kuba ye tali mu ggwanga essaawa zino yawula okwanguwa n'okupapa ekyo kikuyamba bw'oba mu lugendo ne kikutaasa okwekoona abapapa nga balowooza banguwa bangi baseerera ne batatuuka ne bw'obanga onoonya byanfuna oyawulanga ebikemo n'emikisa obasimisa naye tali bulungi buli omu alina ebizibu saagala kwolowooze gyoba biri ku ggwe wekka oli wanyiga naye waaliwo kiya lwakuba asirika ebizibu ebiteetimba kyenyi omanye oti ekiri munda. He had dates. He had dates. You knew it. No, this person told me, but me, I know nothing about those dates. But you've been seeing him the way you've been seeing him. Yeah, actually, the way he was very, having that hard life. The life was very hard to him. Mwana Ronald Mayinja kinnumye nnyo okuba nti odduse mu nsi yowaŋŋanguke. Mayinja yakola ebirungi bingi emyaka mingi n'akola ekibi mu bbanga ettono n'ekibi kyakoledde mu bbanga ettono kitutte eddembe lyonna yakola ebbanga eggwanvu. Omuntu yenna abaddeko mu nsi z'e Bulaaya obanga Uganda babeerayokko n'engeri gye bakolamu bakolera ku ssaawa pressure nnyingi nnyo bills nnyingi nnyo. Mayinja yakola bbanga ddene nnyo mu Uganda wano ng'ayimbidde abantu baayagala Mayinja bangi bafa ku lulwe olwalaavu gye balina gy'ali. Naye Mayinja bwe wakyuka n'ogoyinga against ku byewayoyimbako abantu bano banyiiga kikosinza okirabye. Mayinja bwabanga nze Mayinja bwabanga yagenze family ye teriiwo abane bonna tebaliwo okugyeko amatulongo obwongo bwabwe bunafu omuntu omunafu yayibeera ku kintu nayogera ku kintu kya Mayinja. Mayinja yagenze Mayinja Mayinja akoze bwabadde abeera wano mukaka kasajja bwabadde agenze bwate kati kagenze mwagala kuliki ekinnumye ennyo nnyo nti saa zino wandibadde olya ku ntuuyozo ng'okola ebivulio oba bitaano misa kisa bakola kikulaze
nti bw'okola obulungi abantu osiimibwa abantu basiimira babaddewo saawa zowandi badde okola bintu ng'ebyo ng'omwaka okola shozi zo 3 oba 4 nga nagwendaza ku mukolo gwe nga alina ssente nnyingi yabadde alina okuyita ogenda oyimbe olye ssente zo obadde okoze oteri obadde olina amakaago wagalese ogalizinza omuntu olina ebintu byonanokola obirese ogeze mu nsenguire ey'omuzira kakati baba olizinza ennyumba yo wakola ebbanga ggwanvu nnyo saawa zino Mayinja oli mu bantu bateekeddwa okusiima mu nsi eno banne Mayinja ze nkwagaliza birungi byerere balirawo yagenze kusoma tebamanyi yagenze kusoma Mayinja yagenze kusoma kyenyiza okubagamba okuba nga yeeyongerako nga luumwamu ne mukyala we ate ajja kudda nze nganze byewayimba mbyagala nnyo ani agula ensi kuba tugitunda naye atuweeza awamu abuze atugitunda embibajjo bajjo tunde mu bibajjo bajjo wamula gye tulaga teri amanyiyo bwe tulikwata omusingi gwaffe Afrika eryayamba ezo ze zimu ku ndowooza z'abantu zotasobola kubuusa maaso ze batuwadde so kaakati ze sina kyendowooza mwe mima kye mutowooza osobola okuba ng'ompa ku byolowoozaako wano biki byolowooza nja zisomamu kano engeri gyeni nti nnakoze omu kati nsobola okukola namwe naye nombulira nze bwe nti bwe ndowooza Mayinja mutuufu nnyo munnange okuva mu Uganda famire teriiwo omukyala ali bweru olina ssente z'akatikiti lwaki weesiba mu Uganda mu guyumba ogunene ate nakirabyeko n'okubeera ng'oli mu guyumba ogunene nagwo nno si kirungi kale kakati bano abasoose batuwadde analysis yaabwe as far as abufuzi ne lifestyle is concerned naye kakati ebintu bya ssente si buli omuntu abiwaamu amagezi waliwo abantu abakugu abasobola okubuulira ku ssente engeri y'okyosobola okukwata mu ssente n'enneeyisa ya ssente